kubanga Lwaki Kenzo Ososola yabadde wa Lydia Jazmine twabadde mu VIP tutudde ngamanyi mugenyi omukulu waye busungu ina boncho tukide na kubuza ku bantu Kenzo Ososola bakadde bange ate otsanze mva kweba bakadde bange mwebale nnyo tuwagira mwebale kuwagira nsi yammwe mwebale kuwagira gwanga lyammwe yenzo omulangira basamulo wammwe ne Kenzo Ososola kubanga Kenzo obusungu badde ku Kenzo okuva jjo nnyomba omutwe nga gunnuma ekiro kyonna nasuze nnyomba Kenzo alima wano namakula bwe yali akola ekivulu kye Kenzo teyalinyayo kakati Lydia Jazmine yazze nakola ekivulu kye Kenzo najja nabadde manyi Kenzo agenda kuvaayo ayimbe teyayimbye n'atuula owulira bulungi Kenzo alimu okusosola kubanga ate nga ye president w'abayimbi oba yinza okweyajenga omugenyi omukulu omugenyi omukulu twamulabye omugenyi omukulu twamulabye nange tsebe bedda ndi mu VIP nga nange tsebo ndi mugenyi mukulu obadde okimanyi sebo ndi mugenyi mukulu bampise era muwala yampise bulungi nnyo ebedda ndi mu VIP Kenzo n'entulira Kenzo nenga kakati gwe nga president w'abayimbi alikawo ayagala okuteekawo omumuli obesuula empya lwaki banno bwe bayimbi banno bwe bakuyise ate gwotuula butuuzi mu VIP Kenzo weetereze waliwo n'abaana abaagala n'ekintu ekyo ekyobukulembeze kubanga wano bakulonda okuŋŋaanya naye gwe tokuŋŋaanya olondamu babo b'oyita nze nkyogeddeko nga nze Kenzo weetereze bakubye ne vidiyo eno ogirabe Kenzo abaana bonna bw'oba mukulembeze tolondamu bulonzi n'oleeta n'ogamba nti nze bano benjagala bengenda okuyimbirako naye alabika Lydia Jazmine ono mwinamu obuntu bwammwe watidde okulaga abantu nti kali kamaaliko kyogamba yatidde n'okunnya ku stage ate sikoogerako wadde n'ekigambo ekimu yatidde yalowooza ffe tetubimanyi naye nga tubiraba bagamba eriiso ly'omukulu awaddugala bwewalaba naye Lydia Jazmine ne Kenzo balinamu akantu ate nina n'ekyansinza okunyiiza ani eyeyambazza Lydia Jazmine kozi mubayita mutya ati obusungu nina bungi bannange ebigambo bigenda ne binsukkako akati omwana gwe nova nti nze designer agenda okumudesigninga engoye n'omuwaaka apale nga akapale k'omuwadde kamutippye kakati yagenza otandika okwesabula akapale kayulise buyulise ng'ate omanyi oli gwowe ettafaali lye bagamba manyi mugamba lya gundi Diana anti bagamba nti Mayiga owekitiibwa Mayiga yaleeta ettafaali Lydia Jazmine alina ettafaali naye yagenze n'ayawuza yabadde akkirira bw'ati ekyokera ddala empale oba yazze akitegedde oba kyabadde mu script kirabika kyabaddemu nga bwe batunze wali bo bakusizza obukwatsa kati wano nga bw'abakka atumulise abaana abawala muyige ennyambala namwe abayimbi waliwo abaana ono abato abalabirako mmwe Lydia Jazmine abantu bangi bakwagala ate abakyala bakwagala nnyo n'abaana abato ab'obuwala naye kakati gwe ekintu ng'ekyo buli kyakuyisizza kiti mbadde ngamba abo babuyita badizayina bammwe sooka nga tonnabagenda ku kintu kyonna kirala sooka omala okulaba engoye zikutuuka amatafaali mulina manene mukakati mukuba n'amatafaali amanene ate mujja n'obuntu nga bubakutte mulinga era abaagala okwolesa kati akapale kayo kati bannange tukole tutya kiki ekiri mu ggwanga lyaffe kale nno nze nkuba omuntu sikuba mulanga bula ŋŋamba abaana ab'obuwala n'abayimbi ffenna oba mwenna kuba nange ndi muyimbi nno nange bale nange natandise oleeta ennyimba naye zange ennyimba za ddagala lya kinnansi kubanga ziri owa myoyo oba bawemu akapera sikalina saawa eno nsanze nakebaka nasuze n'obusungu bwa Kenzo kubanga Kenzo yankoze bubi obutayimba sigeza olwedde aba mukulembeziiwo Kenzo emukulembeze kuba kakati nange ngenda kuyimba era ennyimba ezange muzirindirire zijja ate wennyingirawo ekyamazima Kenzo nze nja mujja ku bukulembeze nze mbulinnyeko kubanga omuntu atamanyi muntu wa wansi nze simwetaaga feno omanyi nti abaana bali wansi eno
wanseno bayimba okufa bakirako ennyonza oluyimba ayimba oluyimba nataluddamu bigambo byalukoze eki nze kati nyimba ati golwaddi nze okutegeka ekivulu kyange nakitandise dda era nja bawulira ennaku z'omwezi yenze wamwe omulangira basamula mwebale nnyo okunjagala wole okunzikiririzamu